Bamaama mukoze kyamaanyi okuyigiriza abaana bammwe ab'obuwala eŋŋambo. Banonooza ebitabakwatako n'ensonga z'abantu abakulu baziyingiramu. Omwana gw'olaba oyo mu katambi afukamidde wali emabbali yagenze ew'abantu abakulu babadde balwana ewa Tata Sula. Tata Sula yabadde ali mu kukuba maama Sula. Omwana oyo ow'obuwala maama we yamubuuzizza, obadde okola ki? Emirimu girina okukolebwa kyokka ggwe obadde ogenze. Mbadde ngenze kulaba Tata Sula. Tata Sula akubye maama Sula n'amuyiwa ebinnyo. Abakazi mukoze kyamaanyi okuyigiriza abaana bammwe olugambo. Vidiyo gy'olaba makkati nagibatereddeyo era mwena mwagirabye era ne mugyagala. Vidiyo eno muyinza okugiraba nga content naye muganda wange bino ebintu bituukawo. Abantu banonooza ebitabakwatako. Abantu balingiriza ebitabakwatako. Wabaddewo abaagalana ababadde balwana. Mu kulwana bano abavubuka babiri ne bava eri bajje balingize bano abalwana nga balwana we bakasuka ebintu. Ekyavuddemu bano abadde bazze okulingiza babakubye obuseppiki ku mutwe n'okubahira obuwunga mu maaso. Lwaki? Kunonooza bitabakwatako. Nina ekibuuzo kye njagala okubabuuza. Kintu ki ekyali kikutuusiddwako ku muzigo nga kyakkolebwa banneiba? Either nga bakolako olugambo oba nga bayonoona makaago oba nga bakugeya, tebibula. Kati njagala ombuulire ekyali kikunyiizizza mu bufumbo. Abantu banange muyige okukola ebintu ebibakwatako, muyige okufa ku midaala gyammwe. Abaagalana mubalaba nga abaagalana bayombyemu ne mujja eri emwazamu ne mwagala oziteeka mu relationship z'abantu. Abo bwe mwagala okutaasa bajja kulwana kati enkera baddemu babe ng'ate bakola ki? Ng'ate bakwatagana. Naye nga mugezezzaako okuteekawo enjawukana n'ebigambo ebingi. Kasooke nkutuuseeko obutambi buno bubiri obwerabireko. Vidiyo gimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Hello. Hola, Carlos. Gwokuva bwedde oliwa banno nabatumye dda bakunoonya oba kuva bwedde oliwa Mama Sula, Tata Sula, Mama Sula n'amuyiwa ebinnyo. gwokola ngaani oli kyamaani olaba nze mpulidde oluyombo nesigenzeeyo gwokola ngaani Saba kunsonyiwa maama. gwoli kyamaani Nedda. kanula agaasa aguddangamu n'enkulaba itamangu ogende webake ku mpaavu. Kaakati buli omu ngenda kumuddamu kubanga nkimanyi ffenna abasinga obungi tupangisa naye opangisa banneyiba ne bakulingiriza. Sijja kukulimba ebintu by'oku muzigo byo nze nange byansobera. Mubeera gye tupangiseyo ku mizigo omuntu n'abanga ava ku bimukwatako n'ava ku bimukwatako n'alingiriza gwe. Njagala nku ekyokulabirako. Ffe abavubuka bw'obanga tolina mukazi, kati nze kino kankibabuulire. Ffe abavubuka bw'obanga tolina mukazi, banneyiba bw'obanga olina banneyiba bo nga bafumbo nga balina abakazi, be bantu abakyasinze okuba n'eŋŋambo ku mizigo. Osobola okupangisa ewantu, tolina mukazi naye nga banneyiba bo bakazi bo basiiba waka babbaaba we bakola. Abavubuka tukyaza n'oleeta kalo n'oleeta kali. Okitegeera abavubuka abasajja mubimanyi ebyo. Nammwe abakazi mubimanyi nti omuvubuka atalina mukazi atannawasa akyaza. Naye banneyiba bava ku bibakwatako n'emmere neesiririra ku kyoto naye ng'alingiriza omuvubuka ono leero yasuzizzaani. Kati ffe nga ffe obuzibu bwe tusanga ne bano banneyiba abakazi abafumbo nti bw'ogezaako okuleeta omuwala n'abeerawo okumala nga wiiki, batandika okwagala te okumuteekamu ebigambo n'okumugamba by'ozze okola. Ne bamugamba maama leero aleese ggwe. Oyo nga muzibu oba ate ggwe yakugjeewa. Wegamba n'ogamba bannange bibakwatako oba nedda? Bibakwatako oba baaba oyo teyeewummuza aleeto era gwe bambi tukusaasidde mukazi wattu. Kale oli mwana muto kati gwe oli ku oyo nno ng'aleeta oli abakazi abakyusa nga sikaati.
ne batandika n'okuteekamu sudi baneiba. Kati akatambi kano goyinza okukalaba n'ogamba nti comedy, naye muganda wange si comedy, ebintu bino bituukawo. Bwe weetegereza akatambi ako nti waliwo abaali balwana abaagalana nga bali mu kulwana, bano ne baagala okujja okulingiriza bano abalwana. Mu kwagala okujja okulingiriza, abajja okulingiza ababakubirayo obukubizi, olwo ne bamukuba akasepiki ku mutwe, mulala ne bamukuba obuwunga mu maaso. Omuntu olina okufa kubikwatako, fa kubikwatako. Oyinza okulaba abaagalana nga balwana n'oyagala okujja okutaasa, mbu simanya gw'otaasa oba okonjera oba ne weekubira oludda. Muganda wange abaagalana bita, bwe bikoonagana tebyatika, balinga ba Luganda. Mu baagalana tossaayo kikyo. Bojja okulaba nga beekuba essaawa zino ate ogenda kubasanga nga kubasaza mu kabu, kuba tubalabe bangi. Oli n'avuma mukazi we n'amuwemula nga bw'atakola biki, ng'ekisajja bwe kiri ekibi, ng'obukazi we guwunya, nga byonna ne babyogera. Naye munnange mudda ate n'obasanga nga bakola ki? N'obasanga nga bakwatagana. Okitegeera? So buli muntu mu nsi muno alina okufa ku bimukwatako. Olina okufa ku bikukwatako ne weesonyiwa okulingiririza abantu abalala. Igwe obufumbo bwakulema, kyokka olingiriza abantu abatambuza obufumbo bwo, yadde nti bafunamu obutakkaanya, naye gwe tolina. Osanze oli ayomba ne mukazi we noyagala olingiriza, ate n'otandika okwogerera abali mu relationship, naye nga gwe eyo yakulema. Gwe byakulema tosaade n'okufumbira okumala omwaka, naye oyogerera abafumbiddwa emyaka 2 oboogerera okuba nti bafunye obutakkaanya. So ekibuuzo kyange kibadde kyekyo. Mbadde njagala buli omu ambuulire kiki ekyali kimutuusiddwako ku mizigo nga kimutuusiddwako baneiba be. Baneiba balingiriza nnyo ebitabakwatako, ne gusukka ne kisukka bannange. Bannange ekibeera ku mizigo eyo baaba kitokota si kisaanikire. Kitokota si kisaanikire. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli kino mbadde nno okukishalingako nammwe omanyi ne tunyumyamu wano na wali kuba nkimanyi wano ndiringa n'abantu bakulu, bantu abategeera abayise mu bintu ebimu. Okitegeera? Naye nga mbebaza nnyo okuba nti ate mu subscribinga, okuba nti ate mumpa endowooza yammwe, okuba nti we interact. Nze wano eno mbaleetera bye mwagala, nkolera mmwe. Mbagala nnyo. Peace and love.